ensonga z'olaba mu kavidiyo kano zaklarifainze ebintu Abba byabadde nga ayogera eri ku famire ye nti basiru nnyo tebalina magezi n'abazadde nti tebasobola okwadvisinga baana batuuza. Paraso saagala okukusalira omusango naye wakoseza obusiru. Ekintu kino gwe yakyandika nga muli kukola Battle Street n'osokooza ne bakukyokooza era entalo zammwe twasuubidde nti zigenda kubeera za stage nga gye ziggwera. Chameleone yakyankalanya Bobi Wine obudde bwonna ebbanga naye Bobi Wine teyakolako olutalo lwa kulumbagana ewa Chameleone mu makage ayonone ebintu. Omanye ebintu ebimu mmwe mbikolanga mutamidde ne mwerabira nti olina abaana ensonga eno emabegaawo nagibulyako n'aliyeni nga ekitundu kye kigenze ku ofiisi za Nuupu nagimubuulirako ne mugamba nti gw'ogenda kukiwona naye abaana b'ozadde ogenda kubaleka nga ensi nga bali mu kutya obulamu bwabwe. Era ensonga emu ku ezo yeno leero etuuse ewaliyeni naye nga bw'etuuse ewaliyeni Paraso ensonga yemwe gyewuwo ate gwe genda kujja nga mbi nnyo nti olina omukyala tatambula na ggaali, olina abaana basoma, olina maama wo abantu bammwe bali known. Yeno risk gy'obataddeko gwe buli lw'obanga ogenda okukola ekintu ekyobusiru oba ekyobusungu sooka olowooze nti abakwetoolodde b'ofaako obalekedde ki. Kati ekisooka mu byonna mu kavidiyo kano mwoli bagenda kukukanyaga omusango gwa trespassing. Ekyokubiri vandalization of the properties. Ekyokusatu okukozesa obyamaanyi ag'abavubuka. Nze wano gavumenti we nakugambira nti kwata abayimbi bano obawe layisensi nga layisensi yebafuga naye mwenna mwakyusa omulamwa ne muguzza ku copyright. Tosobola kukola copyright ng'omuntu tannaba okufuna license emufuga. Ekyo ekintu nakyogerako bangi temwategera bangi mwayomba. Paraso bagenda kusasuza obukadde n'obukadde bwa ssente mu kooti batuuke n'okukamula effamire y'amayanja nga ssente temuziraba. Mwenna abayimiriddemu kati ababudaabuda yeka miliyoni ssente ezirabirira effamire yammwe mukkirize mugaane Chameleone yabalabirira. Paraso tolina bivulu byoyimba. Douglas takyayimba, radio yagenda n'ekitone. So kati ebintu ebimu nga tonnaba bikola sooka otunule kakaaliyako akatono. Ebintu bino byakusibyadde okumala ebulaaya emyaka mingi naye wano mu Africa bajja kusiba, bajja kukuba, bagenda kutta. Bino mbikubuulira olumu nga temunnakola bintu nanjaga namwenge musooke mumale okulowooza kiki kyokola. Wano Uganda Police wengenda okukusabirira oyingire mu nsonga z'abaana bano kubanga wagenda tandika ebikolwa wano ebyavuka abo ebyabayekera mu ngeri mwe gye mutamanyi nga muli okubirabanga buno obubato. Mbasaba nga we mwakwata alien kujja obusimu sembusimanye egy'eddwaliro n'abavubuka bano bonna mubakwate mubategeko eruzira. Mukwate omuntu asasule akompasetinga properties abandi zayonoonye kuba ennyumba eyo oba alien agipangisa oba yani I don't know. Asasule Range Rover, asasule Tundra, akompasetinga endabirwamu z'abandi ate amale yetonde publicly.
mubateekeko license nga senga amenya amateeka license yemufuga n'abaningibwa until further notice. Naye wekitabeera ekyo